Saha n'agenda n'amugamba ddayo kamala okwebuuza ku ttiimu yange nga ne mu bantu be yeebuuzaako ye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu omuntu bw'ati ne bw'ati ayagala kuntegeka mu sho. Pulezidenti n'amugamba bw'aba akuwa ssente ennungi Vinka ye yeeyisizza atya owulira ebigambo by'akozesa ani abasasula alinga agamba nti ensi yonna eriko abagisasula obutakkaanya naye kyakola ki abantu bwe baba tebakkaanyiza naawe it's okay n'abakkaanya naye weebaki weebali agende ayimbe bwe banaaba abawagizi bazze it's okay naye kati ate Vinka nze nakirabye ng'apika shooye naye ate n'atamanya nti ayinza ogikuba ekigo kuba ye yalowoozezza nti bw'anaavaayo okulaga nti alwana ne Nuupu olw'okuba Saha yabadde ne sho ng'amanyikiddwa nti munnankyukakyuka kakongoliro kati alaba tajja kuweza eno abantu be baasibidde ebweru ewa Saha tebajjuza lugogo kati Vinka kyegambye nti abategesi baalemeddwa omuhandolinga kupakuka kwogera ku social media adde nadde eri sho ekisooka sho ya Vinka tebaagitunze. George Bush we yali alumba Saddam yagamba you are either with us or with him. Olina okusalawo olina ffe olina bali tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Gwatulaba kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Haji Makolo Kavuma olunaku olwaleero tuzze tuwayemu ko kumbozi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bingi ebitambula show ya Vinka olunaku olwaleero eri lugogaawo era bwe twogerera essaawa zino abantu bali mu kuyingira tulinze kulaba mu turn up wegenda kubeera naye okusinziira ku bitambula show ya Vinka abaana b'oku social media bagitaddeko nnyo amaanyi okwawokanako ne show ya King Saha King Saha bagisaka amaanyi agugamba abantu bagende bamuwagire ya Vinka bagitaddeko nnyo amaanyi ugamba abantu nti temugezane mulinnyayo erugogo so yembeera erw'essaawa zino era Vinka avudde ku mukutu gwe n'abuuza n'okubuuza nti bannange ani abasasula bye bigenda mu maaso ebibuuzo bingi Haji abantu bagamba nti abantu abaana b'enkyukakyuka bwe baba nga wiiki ewedde King Saha yali alina show eyatugende ekkololo nga yajjula n'abamu ne bagobebwa tondeke kololo n'abamu ne bagobebwa wabweru kati kubanga waliwo n'ebibuuzo bingi tuze tubyogerako wano nga bamu bagamba King Saha afuna atya kololo nga gavumenti yegivunaanyizibwako n'ebirala bingi nnyo kati bagamba nti ate lwaki owamu babanga yakola lwaki Vinka tebamuleka naye n'akola kubanga yebaga nti yesiwe NRM oba oli awo y'omwami wa NRM ti oba bisimanyi babisobola kubanga bikwatagano babyawukana bwe tugenda okutunuulira awo naye nga omuliro muyitirivu nnyo tutandikirawo Haji soko buze kuba tulaba abatugoberera mu ennamba lamusizzaako nnyo nemba kulisa okuva lwekolakoma okubeera ffenna n'okutuuka leero abafunye ebirungi tusaba omutonzi waffe abibakuumire n'abo abalina bye bayaayaanira Allah abituwe n'abo abafunye ebizibu ebyenjawulo tunakuwalira wamu nammwe era tubeebaza otugoberera n'abatuweereza obubaka nti mwebali kuteesa ne tubulaba obuntu mu busalaasalamu ababusalamu olw'obulungi tubeebaza ababusalamu olw'obubi tubakakasa nti ffe tetwogera bigambo bino nga tuyina mpalana za buntu ku bantu twogera nsonga eziba ziriwo ku nsonga eyo era ne tuwa endowooza yaffe nga bwe tugikola ki bwe tugiraba so tubeebaza buli omu tumulamusizza mu kiti kye gyasinzira otugoberera ssebo lwaki Vinka bamusaako nnyo amaanyi ku show yo olunaku olwaleero okuba bbe wa NRM gamba nti oyo wa NRM otakkiriziganya na nkyukakyuka n'olwekyo show ye temugigendamu
ate nga King Saha wiki wedde show yali successful nnyo n'akikuba Kololo. Kololo nga mukalumiriza nnyo. First of all, nakino njagala nkitangaaze bulungi. Ekisooka njagala okuyozaayoza bannayuganda bonna abazze ku show ya King Saha. Yayita mu bizibu bingi show eyo okubaawo. Abantu abamu bye bataamanya abanoonyereza ne tubimanya n'engeri gye yabeere Kololo nga naawe bw'okyogedde era bwe tubadde tuli wano twogera oŋŋambye Saha yafuna atya Kololo era n'oyogera ebigambo byo by'oyogedde ng'obirireetinga ku nsonga za Vinka. Sinze mbuuza nti yafuna atya Kololo bantu be babuuza. Kakati kansooka enziremu ekibuuzo ekyo akatono ennyo ke mmanyiiko sijja kwewa lugezigezi nti nakimanya nnyo naye ku katono ennyo ke mmanyi show King Saha omulimu gwe gwa buyimbi ye professional ye nga abasomesa bwe bali balooya bwe bali bayinginiya bwe bakola ki nga nange bwe ndi omusuubuzi kye nakugukamu nti bwe mba ntunda ebintu byange sigamba nti Mayanja owenaale mutongulako simanyi oba oli wenaale mpayiriza nkwayiriza anti kyafuuka kikolima era toba kyegaana mangu obadde owedde fandi tukukuba mu ttooki tuti tukumulisa kivuga kite ekikolimo ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ekiwamba abantu ekitta abantu ekitubogomeza bannansi kiyinza obutafuuka kikolimo. So Saha yatuukirirwa omwami gwe bayita King Kalisa akulira Next Media bwamutuukirira Saha nga businessman ne boogereganya Saha kyamukaluubirira n'amugamba ŋampulira kinkoze eki n'amugamba mbulira sente z'oyagala nze njagala kutegeka show nga gwe ogikola ki gwe muyimbi wange. Saha n'amubuuza ogenda kuleeta bayimbi kyabalala n'amunnyonnyola. Saha n'amugamba nze ontegeko omu bw'oba oyagala sijja kwetaba n'abayimbi balala oli be yali alowooza be sijja kwogera mannya gaabwe nakkiriza. All in all ne bakkiriza on terms and conditions. Saha n'agenda n'amugamba ddayo kamala okwebuuza ku ttiimu yange nga ne mu bantu be yeebuuzaako ye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. President King Saha yebuuza ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu bw'ati ne bw'ati ayagala kuntegeka mu show. President n'amugamba bw'aba akuwa ssente ennungi ezijja mu value yo genda okole omulimu ofune ssente tuzireete tuzikozese mu struggle I mean mu bituyamba wadde si struggle sijja giyita struggle naye olw'okuba nti Saha ayina abaana bayamba ba foot soldier ayina abaana baba political prisoners baweerera ayina abalabirira abo bwe batyo namwe agenda ojjeyo ssente tuzikozese mu binaatuyamba. Saha n'amugamba nti tebakiraba abantu nti ngenzeeri n'abagamba eyo ye professional yo you a singer gwe mulimu gwe wakola ki era ogenda kukola kyoyagala okuŋŋamba gy'ogenda okuyimba yonna omanyi bw'oba ogenda okuyimbira baba bakusasudde gwe n'okola ki n'oyimba n'odda ku mirimu kyo. Ne boogereganya Saha ne bakkaanya ne Kalisa. Kalisa n'akkiriza n'agamba Saha nkimanyi sheeno gw'oyina ogitunda ate nga ne Saha tayagala kuswazibwa ng'ayina okulwana okulaba nga show ebeera successful ng'omuyimbi ye omuntu era kyova olaba Saha yakola nnyo ng'atambula wano wali ng'ayagala show ye ekole ki ebeere successful and which kye yakola ye ne bamusasula sente ze. Saha kiri kye mwogera ekyokololo Saha tagendangako kusaba kisaawe ky'ekkololo omutegesi w'ekivulu ekyo wa concert eyo gwe bayita King Kalisa ye yasaba ekisaawe ky'ekkololo. Saha yaleeta bode ne bwe baali mugambye ogenda kuyimbira Namboole
wamu wokka waataaligenze nti mu State House oba lwakitula singa gye baamugamba soja ekola ki naye bwe baamugamba ekifo awali sho n'abagamba nze bwe muba mukifunye kubeera saha yabuuza kaliisa banaakikuwa ekifo ekyo nga gwontegeka n'amugamba ye ngenda kisaba kangezeeko bwe bakinyima nga tufuna ekifo ekiki good enough kaliisa ne bamuwa ekiki ekifo saha n'aleeta bode nga munankyukakyuka n'akola record gye yakoze ekyabobbi abantu bonna emitwe kuba tebangawo baŋŋambye mu East Africa yonna tekibangawo ekisaawe kyenkana kololo ne kibimba muntu ku muntu ne bava ne mu kuzina nga bayimiridde beeriraanye bati balinga abawulira laale abali ku laale ne basibira abantu ebweru oba okitegeera so saha tasabanga ku kololo saha yajjanga muyimbi era yasasulwa sente zakola ki zayagala era sente zo olwazifunye yazzeeyo zikozesa byayino zikola ki kuzikozesa nga mu byo mwe mulina okuyamba ku baana baffe ababa political prisoners. I come to Vinka. Vinka ye yeeyisizza atya owulira ebigambo byakozesa ani abasasula alinga agamba nti ensi yonna eriko abagisasula obutakkaanya naye kyakola ki abantu bwe baba tebakkaanyiza naawe it's okay n'abakkaanya naye weebaki weebali agende ayimbe bwe banaaba abawagizi bazze it's okay naye kati ate Vinka nze nakirabye ng'apika shooye naye ate n'atamanya nti ayinza ogikuba ekigo kuba ye yalowoozezza nti bw'anaavaayo okulaga nti alwana ne Nuupu first of all abantu abo bemuyita aba Nuupu siraba bwe bavaayo na kaadi nga bajja okwogera nze nzize wano ne kaadi ye NUP era simanyi nti oba ogirina njirina ndi we NUP amwe member era ndi muwagizi waayo naye mbuuza omuntu oyo nze wano sizze kwogerera Nuupu nina musajja wange Isima Lubega si wa NUP gani kati tagirina naye agamba nti awagira enteekateeka zaayo Isima Lubega sini yakunze ansingako ebintu bingi be bamu ku basomesa bange akimanyi bulungi bw'otaba na kaadi ya kibiina toba waakyo kyava kugamba bw'atyo naye nga muwagizi wa NUP ekyo kimanyikiddwa oba okitegeera kyegamba kakati abantu abajja okwogera omwogezi wa NUP omu bamuyita Joel Ssennyonyi ow'okuntikko owokubiri Mwami Museveni yamuwamba n'amuteeka eruzira Alex Waiswa Bufumbiro be boogera statement on NUP officially omwogezi omukulu owa NUP ow'okuntikko ye President Kyagulanyi oba okitegeera Secretary General ye namuzigo okutambulira ekiki ensonga zonna ekibiina njagala ombuulireyo omu ku abo eyazze n'agamba ku seeti yonna n'agamba nti temugenda mu show ya Vinka oba okitegeera abantu balekerawo okutuuma NUP buli kintu nze soogerera NUP nze njogera ensonga eziruma bannansi nange ezinkola ki ezikuluma kibanga gamba nti nze nwanirira Kyagulanyi nwanirira Lubongoya nwanirira Kawalya nwanirira ani ensonga ezinnuma zenkola ki zoyogera zenjogera wabula ekingatta ne bali nti nabo ze zitukola ki zebagatta ze zitubanyigiriza ezinyiga nabo zibakola ki zibanyiga katugatta ne tufunamu nti equivalent eno eriki oba okitegedde so abantu bakomye okutuuma NUP bakifudde kanga baana abaagala okufuna sente mu gavumenti kati abo bavinka baagala gavumenti ebawe sente nti omwana waffe NUP mulwanyisa nnyo olololololo so ya musaze tumuyambe abategese Vinka waswangiza avenue that's avenue yategese oza bayinza okugenda mu ebyo bya shetu sale tugende wasalimu sale because company ina brand yayo yimiridde Swangs njiwa respect highly respect ezimbi abayimbi bangi ekoze ebintu bingi naye remeddwa okugayidinga omuyimbi waayo mu kiseera kye tukola ki kyetulimu kati kyetulimu yalemeddwa mugayidinga
kati ate ye ne yeetikka show olw'okuba ye muyimbi. Ekyokubiri show yabalemye okutunda. Now they are looking for sympathy. Oba okitegeera baagala tubasaasire tukole ki oba okitegeera kati olw'okuba saha yabadde ne show ng'amanyikiddwa nti munnankyukakyuka kakongoliro kati alaba tajja kuweza eno abantu be baasibidde ebweru ewa saha tebajjuza lugogo tebajjaawo erugogo bo beesalire waabo kuba ne boobatwala bonna be baasibidde ebweru erugogo watono. So nze njagala kusaba omuntu bw'oba okola ekintu abaana abo ba artist abo naddala abo abato bavinka nze mbaagala nnyo kuba balina families balina be balabirira naye babale nnyo bye bakola ki bye bakola. Ekiseera Uganda kyerimu kyekiseera South Africa we yabeerera ku apartheid kyakubala ebigambo by'okozesa bw'otambuzaamu emiki emirimu gye. Ekyokubiri George Bush we yali alumba Saddam yagamba you are either with us or with him. Olina okusalawo. Olina ffe olina bali. Era George Bush yasitula ennyonyi ze n'agamba banywanyi be Babungereza ba France nga mukyakubaganya ebirowoozo butya bwe tugenda nze nsazeewo ngenda kulumba Iraq. Muli nayo oba muli nange musaleewo sikubeera aganaga. Ebizibu bye tunaasanga mu kumulumba katubisange mu field naye musaleewo muli nange muli naye. Kati ne Uganda we kyekiseera kyekola ki kyerimu ssaawa zino tuve mu kwenya teri kusambisa magulu abiri omuswayiri akiyita matako mbiri ebbina erimu liri wano eddala liri eri teribaako we gakola ki we gali ebyo byaggwaawo oba okitegedde. Kati ffe tugenda mu bayimbi abamu nze nina abayimbi bemmanyi nga bo beesambira ddala politics naye ng'abantu babawagira mwana wattu. Samisa Semakula teri amanyi kintu kyawagira naye tebamuwagira bulungi nnyo. Gwerinda ogenda mulaba is it November ku Kingdom ojja mulaba naku z'omwezi 13 abantu bonna zigenda kuba 13 ku Kingdom. Abantu bonna ogenda balaba bagenda kujja balaba Semakula abasaidi eno n'eriwa 50 years kuba ye yamanya how to handle issues. Omusanga ayogera ne Makolo n'omusanga ne Joffrey buli muntu omusanga naki naye nkugerageranyizaako nnyo banaye ono omusajja si wa NRM naye simanyi kibiina gyagwa lwakuba ayambala atera nnyo okwagala nnyo red simanyi lwaki kati ebintu bye byonna byakola bifaanana red. Ndi wa UPC mwe basigalamu abatono aba UPC. So abaana abo bavinka abategese vinka baswangs they are senior mu bintu bino simanyi lwaki balemeddwa omugayidinga nze kyendowooza. Ekirala teyeepimira mazzi mawanvu saha mazzi mawanvu era tayogera ebintu bye ng'abigeraageranya ku ki nga ekirala ebyo byagenda awandiika mbu mukoleraani yakoleraani yaani amusasula sitwagala kajanja ako ategeke bintu bye saha yategese bintu bye abagenda ku show ya vinka simumanyi tammanyi simuyinaako buzibu nga muki nga muntu. Nati ekibuuzo ekiri awo buga nti vinka okubeera ne bbaawe nga bbaawe wa NRM kuba yagira ku kadi ya NRM wali tiyawangula kalulu nga babuuza nti ogwo musango ye viko eri vinka okubeera nga bbaawe ye wa NRM kuba ye osokuba nga tumanyi kyawagira ye vinka naye okuba ne bbaawe nga wa NRM ogwo musango ani asetinga debate eyo vinka yagireeta siffe yennyini yagikola ki yagiteekawo nti olw'okuba bba wange we NRM kye bava banjogerera nze nabadde simanyi nti nebba we NRM kati nakitegedde buki wakakitegeera yasetinze debate gy'ataasoboleye eyamuzitoweredde. Bannayuganda balina ensonga zaabwe ze bakola ki kati vinka kyegambye nti abategesi balemeddwa omuhandolinga kupakuka kwogera ku social media adde eri ekisooka show ya vinka tebagitunze
bulungi bapakuse yabadde ekyabula mwaka ki naye olwokuba nti tuli mu myezi egy'abayimbi okutegeka kuba gino emyezi gye tuli mu 9 10 11 egyo gyonna giba myezi gyabwe kati ye yayagala ateekerewo wano mu kupakuka n'atakitunda so ayina okukola ennyo next time naye nga tumwagaliza sho ennungi tumwagaliza abantu bagende bamulabe abanaaba baagadde bagende bamulabe ababa baagadde nefe omulimu gwaffe omukulu ku show ya King Saha gwabadde kukunga bantu ffe kye tubasinga nti ffe tukunga abaki abantu kigambo kimu president yataddeyo tondeke kololo wa King Saha ffe abaatulagidde tetulinda kiragiro kirala NUP ne tugula table mu show ya King Saha King Saha is our very own ensi yonna ekikola ki ekimanyi bulungi era njagala message eno etuuke ku King Saha okuva shorwe yawedde ba propagandist baagadde okukozesa ekigambo ky'ekkololo ng'ekimukuba naye kibalemeredde because tebatusobola Saha sigala ng'okola by'obadde okola ki byabadde akola era sigala nga gwe King Saha abo baveeko kyenjo okugamba kyokka so ekyakkololo mufunzi kyabalemeredde kyabazitoweredde ne bannyiniyo baatuuka nga tebakyayina kyakkola ng'ataddemu ssente waabwe kyokka ng'omusajja gwaleeta muzibu nnyo era natandika okuwulira ba propaganda nga bagamba King Saha tagenda kuyimba akamwanyi tajja kayimba yakakuba emirundi 2 waliwo gwe nalabaawo blogger yamenya ennyimba eza King Saha nagamba ezo tajja kuziyimba era bwaziyimba nja kutambula nga siri mu ssaati sinamulaba bw'ayambudde ssaati King Saha ennyimba zonna ze baamenya yazikuba n'aziyisa namu it was a very very successful show era King Saha atambulira awo kale ensonga bwezityo bwe ziri wiiki ejja ndowooza enaaba Mande tusuubira kusinza ku information gye nnina tusuubira Dr. Kizza Besigye kubeera nga ababamwako obujulizi oba gavumenti of course abo obujulizi bwe bali naye gavumenti okubanga ereeta obujulizi obwongera okumuluma omuli obutambi n'amaloboozi kwebyo ebigambibwa okuba nti yali ayagala kujja ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni era nga mwalimu n'ekigendererwa ekyokutta President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ebintu byonna nga bwe bitambula kati enteekateeka zonna zawedde obujulizi n'obutambi byonna bigenda kujja era bigenda kuvaayo okulaba nga byongera okumuluma ku nsonga ezigenda mu maaso n'okubadde nti ye byonna bibaawo kkooti egenda mu maaso n'abajulizi okuwa obujulizi naye Dr. Kizza Besigye ye taliiwo oba tabeerawo olw'ensonga y'obulamu bwe okuba nti si bulungi kakati omumedical businessman era ng'ono ye Andrew Wilson ye mujulizi omukulu mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti baatuulanga bonna ku mmeeza nti bamutuukirira abakulu ne bamugamba aba PFF Dr. Kizza Besigye ne ttiimu ye agamba nti singa otutendeka eby'ekijaasi n'okutuguza emmundu tukole ffenna tujje ku Museveni tujja kuwa omwagaanya so kubanga bizinesi zitambula mu Uganda batali kukwatibwako passport mujja kuzifuna okuyingira kwa mu Uganda tujja kwetaagisa na visa na biki byonna ne basubiza n'ebirala bingi mbu akati obujulizi ajjabu wane ebirala bingi nnyo kiki oyinza okwogera ku nsonga eno wali musajja wa Besigye wa mukono guba gwa ddyo era Besigye muntu wange simwegaana first of all njagala okusaba Allah azza wa jalla asuuse Dr. Kizza Besigye asuuse Lukwago ne ba political prisoners bonna ekyokubiri Dr. Kizza Besigye bwe yawambibwa Nairobi ne bamwabductinga aba gavumenti ya wano nga bakolagana ne gavumenti ya Kenya eya Samuel Ruto ne Haji Obedi Lutale ne babaleeta ekyo kyokka kyali kimenya mateeka
naye olw'okuba gavumenti ebbiriza abannakyemalira kuba ne Ruto is a dictator. Ruto is another dictator in East Africa. Ekyo nkiddamu. Era akolagana ne Mwami Museveni nga yamutendeko obumu ku bukodyo bannakyemalira bwe bakola ki? Bwe bakozesa. Bwe bawamba Dr. Kizza Besigye mu ngeri emenya amateeka ffenna bwe twagiraba nga bwe yali. Sorry. Ne bamuleeta wano. Basooka ne bamukweka. Nga teri amanyi gye bamukoze eki? Jali. It was his wife, Honorable Engineer Winnie Byanyima, ya breaking news. Nga afunye source ti Dr. Besigye bamukwese mu barracks Ensambya. Government ya wano yali teri ready. Machindi. Yali teri ready ku producing Besigye mu court. Yali mu barracks Ensambya ye Machindi. Machindi. Yes. Bwe bamuteeka. Nga amazeewo ennaku 3-2 bamuwambi teboogera. Nga bamulina. Owulira muganda? Yes. Awo nabakulaga obumenyi bw'amateeka na kye kyali kikola ki? Omwogezi w'amagye omukulu Felix Kulayije ow'ekitiibwa simanyi ranka ye yagamba nti twabayamba na buyambi omuleeta muki mu kooti twali tusobola omuttira mu kkubo bwe yakyogera ku radio n'agamba twabayamba ne tumuleeta muki mu kooti twali tusobola omukola ki nga ffe tulowooza ekyatuyamba okulaba nti Dr. Besigye akyassa ye breaking news mukyala we gye ya breakinga nti bawange bamuwambye ali mu barracks enki Emachindi oba owulira ebyo byonna bw'owulira story ya Dr. Besigye ng'aginyumya fe abaayogerako naye nga tugenza omulaba mu kkomera endeeta gye baabaleetamu wano Katonda nga tannatuusa nfa ya muntu takola ki tafa wadde ababa bakulina baagala ofe baawona kufa onfuna ekintu ekyo. CDF General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni yavaayo n'agamba n'atweetinga it was openly mu tweets ze kyemmanyi muzirina n'agamba Besigye ajja kuva eruzira ng'agenda mu kofi ajja kuviirayo mu kofini. Omuntu ali ku level ya CDF mu ggwanga bw'ayogera ekigambo ng'ekyo tokyanda mayininga level gy'aliko is a CDF Chief of Defence Forces agambye nti Besigye ajja kuva eruzira ng'ali mu kofini oba ku bibiri asalewo kitya afukamire aveeyo ng'afukamidde aneetondera ne taata wange ku Besigye gwe mmanyi ebbanga lyembadde naye ekyokufukamira ekyo nakirulungirawo out ne bw'oba omutadde pisito ku mutwe tayinza kikola ki kikola kaakati ne bamanya nti Besigye waggume tuyina mujja luzira ng'ali mu kofini. That is what he said. General Muhoozi bw'amala ekyo n'agamba nti azze atweetinga ebintu bingi ku Besigye ng'ali mu kkomera ne bamwogerera ebintu biki bingi bw'otunuulira omusango gwa Besigye bwe guzze gutambula under Justice Baguma William nga nange atayina diguri nsobola okukikola ki nti wano tewali fairness oddira otya looya w'omuntu amuwolereza n'omugamba nkuvunaana okumanya ku nsonga za client wo. Why shouldn't I know when my profession is a lawyer? Lawyer amanya ebifa ku muki mumuvunaana omusango gwa kulya mu nsiru kwe simanyi n'okwagala okukola biki nze nina omuwolereza ngamba teyabikola kati mwe munkutte lawyer we ali ku level ya Elias Lukwago okitegeera kuba basooka ne baleka balooya naye olw'okuba tebalina bujulizi bumala nga balaba bwe baleka balooya ba senior council mu musango guno government egenda gukola ki guvuunuka olw'amaanyi bannamateeka ge baali bakoze eki bali bataddewo ne batuuka ekiseera ne bagamba nti lead council
Martha Karua tayingira mu ggwanga wabula alumiriza Besigye Orlando yayingira muki mu ggwanga wabula awolereza Besigye ne bagamba tojja kulikola ki kuyingira oba tolaba kigenda mu maaso lwaki bw'oba okkiriza amulumiriza okujja amuwolereza yo omugaana okujja tewabadde fairness yonna mu musango gwa Dr. Kizza Besigye bukya gutandika kukola ki era gye gwawunzikidde Besigye nga azirikidde mu kooti muyi ne batuuka okgenda e Mulago Dr. Balyomunsi owa minisita wa health omukongozi wa Mwami Museveni n'alagira abasawo professionalism n'agijjawo bamujje ku byuma kwe yali asiza ne bamugagambulako ne bamuzza eruzira etali bujjanjabi busaana ekyo ekimukola ki kiddayo ku kiri yajawo ebiragiro oba kooti oba komera Balyomunsi yagenda e Mulago kubanga yagamba nti yagenda mulabako nga bamanyiganye abaganda bagamba nti omuntu teyeefiira lwaki Balyomunsi gwe yagenda e Mulago lwe bagagambulako Besigye ku byuma gwe mulundi gwe yakola ki gwe yagenda era ku olwo lwennyini ne bamugagambula ku biki ku byuma gwoba totegeera kigenda muki maaso Erias Lukwago ekibiina ekitwala bagiyita National Board of What ebyobulamu yali komendinga ddava eruzira fe abalaba Erias Lukwago eruzira n'omulaba bwafaanana buli lukyakyuka kale efaanana nga yaggure ng'emmotoka eri tebalina busobozi bujjanjaba bulwadde bumukola ki era baali komendingibwa dde ateebwa agendewa ebweru kakati ebyo byonna bw'obiteeka side kuba obulamu bw'omuntu oyagala kukuwozesa mulamu oba mufu byonna tubikola ki tubitunuulira bw'obiteeka side ojja ku mulamuzi Baguma William enneeyisa gye yeeyisizza nti n'omwana omuto atalina kyamanyi amulabira ddala nga tasobola Besigye tasobola kufula fairness mu kooti eriwa kuba nawulira nti mu kooti ab'amawulire babateekako restrictions ekyasembyeyo kyekyo nakyo kankijjewo yagobye ab'amawulire mu gundi mu kooti kitegeeza omusango aguwoleza mu kizikiza ab'amawulire babeerawo naye tomukkirizibwa kuyingira na kamera na simu anti ayagala kuwozesa mu kizikiza abooluganda lwa Besigye be bakkirizibwa bokka kati mu kooti naye ebitongole byonna bisirise biraba ekigenda muki mu maaso kooti kintu ekiri public buli muntu gyateekeddwa okuyingira awulire abaana abasoma basome ku musango ogwo abannansi abagoberera ebigenda mu maaso bagukole ki babagobye mu kooti ku geeti we basunsulira nti Mayanja ono alabiseyo atya anaawulira obwennyamivu ku bigenda mu maaso tayingira ono anaasanyuka ayingire kati twafunye amawulire baseetinga abantu baabwe aba NRM ne PLO be bakeeza mu kooti tya kooti mugiraba erimu abantu ffe nga batugobamu okitegeera nzize ku mujulizi gwe baleese Orlando oyo Orlando y'omu ku musango gwa Dr. Agure Kiyinja omugenzi yeeyitanga John Hatler akyusa amannya mufere he's a dealer yadiringira mu ebyo kutta bantu nga bamuwa ssente okitegeera era ye yali mu musango gwa Dr. Agure Kiyinji nga yamulumiriza n'amannya nga yeeyita malala kati yakomyewo yeeyita Orlando era asala kawalaata luli yajjanga enviiri zikuze zigwa n'eno kati yakyusizza asala akawalaata ne yeeyita Orlando oyo si mwesimbu ekirala Orlando ye Alpha and Omega ayogera nga yateekamu ssente yagenda okukuba ebyokulwanyisa byonna yabikola ki so mu bufunze Dr. Kizza Besigye ne Abedi Bulutale babasalira dde omusango era baagala kubatta wabula ekyenjawulo ekiriwo nti baagala batta nga babattira mu mateeka amafu
aba South Africa aba apartheid bwe baali batta abantu nga babatulugunya bakozesanga mateeka nga oli aleeta etteeka nti tojja kubeera nga katugeze Makindi essaawa 4 nga takuwadde ensonga lwaki kati gwe nojje Makindi oggula ennyama ne bakwatirawo ne bakutta kati ne Museveni bwakola ki ayawukanye ku badictator abalala abattanga mu nzita ey'eki amacha kati akuttira mu maki ngaddira omulamuzi we nga Baguma nga amutuuza wali ng'ate aleeta ebiteeka ebyekimpatiira nga bakutta kati Dr. Besigye bagenda muttira mu mateeka ago lwe lwe bakola ki naye ng'amateeka mafu ate okumanya babi n'amateeka amafu tebakuwa mukisa geewolerezaamu oba okitegedde kyeggamba n'amateeka amafu tebakuwa mukisa kugeewolerezaamu ogataputi naye bamuwa balooya nkugambye abayitirivu ne bagaa ti londamu etteeka ligamba nze bwempaabira omusango nze nnonda looya mpolereza so siggwe era Haji Obedi Lutale Allah amusaasire buli lwajja mu kkooti akibagamba naye olw'okuba Baguma isoke is a paid person asasula egundi yagibuulira ekyokukola ki abagamba nti nze ne Dr. Besigye tetulina balooya batukiikiridde fe abo tetubamanyi babagaana kuba etteeka ligamba omuntu aneeronderanga balooya bakola ki bayagala bw'omaze omuggyako lead counsel wa Besigye naggambye ye Martha Karua omulala Erias Lukwago ali eruzira kati n'abalooya abalala ababadde basigaddewo ku lwa dokita baasuddewo ttawulo ne bagamba okusinziira ku kye tulaba nga mwagoba balooya bali kati ffe tukola ki oba okitegedde kyeggamba so Besigye tukkirize Museveni ne mutabani we bagenda muttira mu mateeka amafu ag'ekimpatiira era tagenda kufuna fair justice mu kkooti eyo ekyamaanyi ennyo kye bayinza omukolerwako mukwatibwa ekisa kuba Besigye 70 years bagenda musalya kusibwa mayisa ne batagamba kalabba tukusibye mayisa kye bagenda okukola kyokka ekya Erias Lukwago okujjenta mu kwolereza Dr. Kizza Besigye kirekawa omusango guno ali luzira anaamuwolereza ali luzira yennyini baamuwamba okwata otya munnamateeka w'omuntu mbu omanyi ku lukwe lw'oli kati obwo bonna bubonero obukulaga ti ne bw'obeerawo ne bw'otabeerawo tewali maki kati baasazeewo bo baanike gavumenti kabagireko ekole byekola ki Besigye baamubateeredde anti mwamuggyako balooya be temwagala bawoze emisango gye ng'emukikola olw'okuba temuyina bujulizi obwo bumulumika ku bye mukola ki kuba singa gavumenti erina obujulizi ku Lukwago I mean ku Dr. Besigye siraba lwaki oba ogaana balooya naye olw'okuba tobuyina olaba bagenda kuwangula kati okozesa obuyinza authority okola effujjo lyonna lye bakola ki lye bakola kyekiri mu musango wa Dr. kyokka so katusabe bitambule bulungi naye nga tebiyinza kutambula bulungi tewali biyinza kutambula bulungi abantu subiri abagwamu baani ffe subi terituggwangamu gwe tolinda Yesu mpulira oli mukristaayo mukatuliki baatugamba nga Yesu akomawo mu 2000 yajja essubi lyakugwamu kyogere nga bafaadha bakulaba lyakugwamu era ekimu kubikoza mwami Museveni bino byonna byakola kutumala mu ssuubi naye okulwanyisa obwannakyemalira ntero kigamba abantu kubanga kunoonya ssente fe abasuubuzi leero bwe zikubula enkyate okeera nnyo olabo bonaazifuna tomanya nti baaya atazze ejjo ajja leero kati ffe n'ebyobufuzi by'okulwanyisa nakyemalira toggwamu ssuubi leero baakulema enkyakola ki lumba ono yennyini mwami Museveni bwe yali alanagana ne Bobote baamini yagende Mozambiiki TZ wuuyo wa singa yaggwamu amaanyi naye osanga teyali bawangudde
lwaki ffe abalwanagana naye tuggwamu amaanyi ye nga tegamukola ki nga tegamugwamu President Museveni kati ye bambye obwongo bumugamba bwe naakola bino nja kubamalamu amaki naye tumukakasa tetujja ne bw'anaakeera n'ateeka Besigye ku muti wali n'amuttira wali tujja kusigala tulemera ku nsonga ze tuliko. Lucky Dube yayimba oluyimba n'agamba you can kill the prophet but you cannot kill the message. Osobola okutta nabbi naye obubaka tosobola kukola ki. Abaakijjanya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baagenda dda mu ttaka naye obubaka bwe yawaffe twasigala tubutambulirako nti bwali bwa mazima. Dr. Besigye ne bw'onoomuwanika ku muti ne Lukwago ffe tujja kusigala tukkiririzamu ebyo bye bakkiririzaamu okutuusa ng'obwannakyemalira buvuddewo. Ekyo tekijja tupondoola naffe bajja tukwata. We are all victims. Ensi gye tulimu y'abannabyabufuzi kudduka kati naye abamu tugamba katufe tetulina busobozi tufiiridde mu nsi yaffe. Ate bw'okwata nze oba Besigye abalala gye bali solve the issue so sikwata bantu okitegedde. Yes. Gwe bw'ogamba nti ojja kukwata buli munnabyabufuzi akuvuganya nga bw'ogenda okukola ebinyigiriza n'abaana abajja byokola bibanyigiriza era nabo bajja. Nze saatandikanga kujja ku mikutu gino nga nzijjako lwa byabufuzi. Nze natandika okwogera ku radio nga njogera mu sports. Wali munnabyamizannyo Era ndi nagendako ne mu mpaka za bbingwa ne bampangulira nakwata kyakubiri ku final. Nga mmanyi byamizannyo nga ndi mu Arsenal yange wano ndi wa Vipers. Okitegeera kati olw'okuba embeera yatunyigiriza ne tulaba ebitunyiga ne batuleeta mu bino embeera neetuleeta mu biriwa mu bino kati singa tewaali embeera ennyigiriza nali nja kusigalayo. Kati n'abaana baffe eno gavumenti bagiyita ekiri atabaala n'asigadde ewaka emukola ki kimutayiza. Kati ffenna tulina okukirwanyisiza ewala nga tekinnatutuukako. Enkola y'emirimu bw'otudde mu KCCA Erias Lukwago gye yali nga Lord Mayor tulaba kati Honorable Balimwezo ye Lord Mayor omujja era essaawa zino emirimu agitambuza naye bw'otutunulira enkola ze alabika nga tataddeewo nnyo nkola ya resistance eya tugugube tetujja kukola nabo n'ebirala byonna. Tulaba nti ye akwataganye bulungi nnyo ne Eddie essaawa zino wa KCCA omukyala Buzeki. Tulaba nti ku mikolo egimba beera bonna mu nteekateeka ez'enjawulo era alaga nti oba oli awo enteekateeka ze azikkiririzaamu na byonna ebigenda mu maaso. Ate okwawukanako ku Erias Lukwago nga bwe yali atambuza emirimu. Kino kirabika kitya bw'obugerageranya abakulembeze ababiri Erias Lukwago former Lord Mayor ne Lord Mayor aliko essaawa zino omwami Balimwezo kuba nti ye enteekateeka zonna babeera wamu ne Eddie ate ye Erias Lukwago kyali takkiriziganya nakyo. Ekisooka kubanga twabalabyeko babaddeko ne Mmengo basinkanye Katikkiro nga bonna bali wamu nga KCCA nga kitole. Ekisooka Erias Lukwago bwaviiridde ku KCCA nga batambula bulungi ne mukyala Buzeki ne minisita wa Kampala Misa Kabanda nga batambula buki babadde batambula bulungi ninga bali okulabikako bonna babadde balabika nga batambula bulungi ng'era obadde towulirawo obuzibu. Ekyokubiri ba tekinika abaasooka okujjaawo mu KCCA nga bakulemberwa Jennifer Musi bajja bazze kulwanisa ba politician awo abalonde bannabyabufuzi abalonde. Omulembe gwa Jennifer Musisi gwajja guzze kulwanyisa ba politician mu kibuga Kampala. Mu kibuga Kampala naye olw'okuba yasanga abantu abagezi nga bakulemberwa Lukwago twawunzika yawaŋŋanguse ng'avudde mu ggwanga nga baagala namukwata mukama we ku ssente ze yasaba n'okulaga nti ajja kukuba Lukwago ekigo n'alemererwa. Ne baleeta ba Idi abalala bangi awo KCCA nga nabo ekibaleeta kulwana nani naye buli muntu ayina enkola ye. Mukyala Buzeki bwe yajja ku KCCA yajja ku delivaringa service eri baki Bannakampala. Teyajja kulwana ntalo
era singa yajja kulwana ntalo namugambirawo nga yakajja tibobozze kulwana ntalo fe batuyita ba byantalo tujja zirwana naye amanya ekyokukola nze simumanyi soogerangako naye simutuukirirangako naye enkwata ye ey'ensonga wadde atakkiririza mu byabufuzi byaffe akkiririza mu byabali ye yamanya nti tulina okukolagana n'abantu bonna kuba abantu bano abajja ku KCC balonde bantu be babasindika kuki kati kye yayawula roles bazanye eno nzanye eriwa era lwe buli kyanga Buzeki Hajat akoze ekyennyume ku kyateekeddwa okukola nga tuvaayo nga zaabika naye kati akyatambulira mu leeni ye ne Lord Mayor bali mwezo Saalongo ali mu leeni ye n'abakulembeze be baminisita be Baluyombya Godfrey n'abalala bakola nabo emirimu bakyatambulira muki mu leeni yaabwe so bwe wabaawo ensonga nga kati gye walabyeyo okugenda okusinkana obwakabaka bwa Buganda bulina siteeke ennene mu kibuga kino Kampala ekitebe kyabwo mwe kiri amasiro mwe gali agasinga obukulu n'ebirala bingi mwe muli ennyumba ya Butikkiro mwe muli olubiri lw'Emmengo biri mu Kampala amasiro n'ebirala so oteekwa okuba ng'okimanya nti obwakabaka bwa Buganda buyina stake mu kibuga kyawa kati okubanga bakiise Emmengo nalabye Meya Uhuru nendaba Meya Mbeeraze Nubian Lite yabaddeyo yakafiirwa taata walabika tannadda oweddembe bangambye abadde bweru ow'Emakindye akyali mu politics ow'ekijega kubanga teri yamulonda teyabaddewo Meya w'Emakindye teri yamulonda si w'abantu naye yalayira nga samulaba ng'alayira anti yalayiranga bw'ozoola baba erosi bwe babalayiza mu ngeri ey'ekimpatiira teri yalonda Meya w'Emakindye era bannamakindye tebalina Meya oyo he was appointed ku kifuba kati bali ba Meya ababaddewo abalondebwa abantu bo bazze ne bakiikirira abantu baabwe ako nno kabonero kalungi okuva ewa Sharifa Buzeki musaba atambulira awo naye akimanye bw'agamba ntalo fate tuli bakafulu munki muli bakabaka muzo olaba twakuba Jennifer yalina obuwumbi 1,300 bikumi simanyi bimeka naye olw'okuba ekirala Lord Mayor bali mwezo ayina enkwata ye ey'ensonga buli muntu aba ne style ye eya leadership ka style ya leadership eya honorable bali mwezo akuwa omukisa ne mutambulira wamu bw'ova ku ekyo ng'alyoka akwenganga naye kati tewali nsonga emweŋŋanza Sharifa Buzeki bakyatambulira wamu tumisi kabonero kabi sikayinaako buzibu naye olw'okuba obukyayi obwaleetebwa gavumenti eno nti ne bwe basanga Makolo ng'ayimiridde ne Buzeki bamubuuza oyimirira otya n'omusajja omuzibu oyo omusajja atukuba ate gwe oyimirira otya naye kati obwo obukyayi obwo bwaleetwa gavumenti ey'abano abatamanyi nfu bya bukulembeze bwe buleese ekiki ekizibu ssebo naye nga meseji yange batambulirawo ffe twagala service ne Katikkiro yakibagambye bannakampala we demand for service ekyokubiri tudemandinga respect eri abakulembeze baffe abalonde gwe kasitatowa ffe be baffe gwe naawe oyina eyakulonda buli omu akola omulimu gwe ng'awa munne ekitiibwa I have no problem with that yesebo kale naye nga okutwaliza wamu olaba Lord Mayor aliko essaawa zino omulonde ngeri gyatambuzamu emirimu gye honorable bali mwezo olaba akyakoze atya you cannot judge a person of 6 months lubako nekyogamba nti at least kubanga abatandise Lord Mayor bali mwezo asoose okuzimba obumu mu bakulembeze mu Kampala okubalaga nti ffenna twalondebwa baki bantu kyova olaba yasobodde okwandiikira Salimu Uhuru oyo musajja w'NRM kakongoliro nno ono wapiraawo Salimu Uhuru wapiraawo naye ayina enjawulo gy'ayina eriwa nti Salimu ayawula ebintu ng'ate w'NRM nnyo naye wali omuwuliddeko mu lutalo lwonna ng'alwana n'opposition olutalo lwe lubeerawo mu biseera bya kulonda
baba banoonya ofiisi buli omu abaasika mu ggwanga zawuwe naye kasita okulonda kuggwa akola mirimu gy'abantu ekyo kyekyenjawulo kyakola ki kyalina kati obumu obwo Lord Mayor bali mwezo bwazimbye mu bakulembeze ekyokubiri ayina ba councillors nga abasinga gwe mulundi gwabwe ogusoose ateekeddwa obbaluŋŋamya oba okitegeera butya bwe balina okukola ki okukola emirimu ekyokusatu bali mwezo kyatakkiriza nakyo ye technical wing okukola omulimu nga temaze kubenga ejinga ne babeera involved ekyo kyekisinga obuki ffe kyetubasaba kiri kimu Hajjati Misa Kabanda Kyofa Togabye Sharifa Bujesi Lord Mayor ne tiimu yaffe yonna service delivery twawule ebyobufuzi byaffe ebyaleebuleebu era tujja bisigalako nga tulwanagana nabo naye ku service delivery nga Katikkiro bwe yagambye tukirize tutambule tutya tutyo naye bwe banaava muleeni yaabwe tebeeyibaala ffe weetuli ava muleeni ye aba awedde ng'embooka evuga etokota Mama Janet Kataha Museveni wamulengedde yakomyewo nalo mukyala Janet Kataha Museveni namulengedde First Lady nze First Lady wange ye Babbi Kyagulanyi kuba nalonda Kyagulanyi kuba president sebo president aliko bamuyita Yoweri Kaguta Museveni mukyala we First Lady era yerayira tuyina de facto ne de jure omutuufu ne yerangirira kitegedde ffe bannayuganda twalonda president ayitibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo First Lady waffe ye Babbi Itungo Kyagulanyi naye ekyongo kitadda side siina gwe njagaliza kufa ne bwaba Museveni simwagaliza kufa sinza gamba nti kuba sinze na mutonda Katonda ya mutonda gyaki gyali mukyala Janet Museveni Kataha tumukulisa tumusaasira n'okumukulisa obulwadde obubadde bumuluma bw'aba yawonye kirungi abafamire ye bafune essanyu n'amaami we abamwagala baddembe okuba mu ssanyu okitegedde kuba simwagaliza kufa okitegedde Kataha Museveni muwa respect ayina abaana mukyala mukulu ali mu myaka mikulu bw'aba yakomyewo nga asuuse kirungi nali nvuddeyo ko ne kugamba njagala afe kakati Katonda bw'aba yamusuusizza amina kale ensonga First Lady wange ye Babbi Itungo president wange ye Kyagulanyi Ssentamu esebo siyinza kikyusaamu ekyo kale tweyanzizza nnyo tweyanzige Haji Makolo Kavuma gwe mbadde naye olunaku olwaleero nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza kaseera kalungi sebo wajja tufisiza kadde wiiki eno tujja kuddamu tukwatagane wiiki ejja ssebo wanabawo ensonga yonna insha Allah Mungu bw'abakkiriza ebya Uganda ate bizibu nnyo si byangu naye katusabe twebaza abatugoberera bongere okutusonyiwa bwe tuba tubanyiizizza ate ne betukoledde ebirungi nga balaba bye twogedde bibasanyusizza ebimuli byaffe babituwe simu zino mpandiise naye tezigwako kantu oba nabo bali mu struggle waliwo nti emitendera mu struggle waliwo abayinamu tusiiga kuba tutambula tulinnya taxi biti tekigaana kukuba kasimu n'ogamba Haji nga yagamba nti ensonga mbasobodde zoogera alisito yazoogedde kamuteekemu amaanyi tekigaana naffe tuteekamu lufungo ne twongeramu amafuta emulemanga kugamba oyo musajja waffe nnyo 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 yewaffe oyo ayogera omusajja oyo ayogera banaga omusajja oyo ayogera ayogera ensonga zaffe zennyini naye nga gwoze ewaka okutte obukadde 10 obulina weebase nabo nze sirina wadde akamu so bwe kiri kati sebo olyazo gamba nti kakunoonyiiko nina essimu yange ngisomesebo siiti agisoma kuba siri muzi wa misango
nina 0784 53 11 62 nina ne 0706 53 92 58 ya Airtel. Mu Luganda 0784 53 11 62 0706 53 58 ziri mu mannya ago gennyini amatuufu kasita olabako Kavuma eddala erisigadde yuwako omukyuzi liba lya ddiini omukyuzi naffe tuddemu ku maanyi tuwuute ku nkoko ensava nga bo bwe baziwuuta naye nga tubeebaza abatugoberera bagende mu maaso tujja kwogera ensonga ebbanga lyonna Katonda ly'anaaba atutaddewo tetujja balyamulukwe tujja kusigala ku mulamwa kuba makolo omu ne bw'omugula onooba oguze Uganda yonna erina ebizibu byayo just wasting time. Tusabire baganda baffe nga Dr. Besigye Balukwago Bakireewo Kivumbi ba Eddie Mutwe ba Bobby Giant ba Bobby Yanga ba Alex Waiswa basobole okuva mu makomera ba Gaddafi baveeyo ba Smart Eddie Mutwe muganda Olivia Lutaya ndiro omuziro gumu Eddie Mutwe wango Olivia Lutaya Sauda Madada bonna bali mu makomera naye mu bumenyi bw'amateeka ng'ekibavunaanya kuwagira president Kyagulanyi kyekibavunanya teri kirala yesebo kale toyanza nnyo sinza kongererizaako awo Geoffrey Mayanja yenze tugenze Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Mukulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukali oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba